Ugamba basajja bantu mundu tuzimanyi. Tetwagala bwagazi zikwata balowooza tuba tusaaga busazi. Nze nabeeranga ne mundu awaka. Mundu zabanga wansi mu kitanda kyange. Basebo ne banyabu eyakwata Muwanga Kivumbi ne bobuuza akana akataawa akali awo akakuliraanyi kabuuze kamumanyi. Ekituuse ku Muwanga Kivumbi teri atakimanyi. N'amawulire agamu ge tulina galaga gesobola kakasa nti Muwanga Kivumbi ali mu kufuna treatment. Ndowooza bwenaggwa zino ennaku ze basaba twongezeyo 7 twongezeyo zirakaza kumujjanja basobole okubeera paraded aleme kufaanana kikyali. Muwanga Kivumbi alina omusango gwa terrorism. N'omusango gwo tulinze mukulu kibazo gutandika okuwulirwa tulabe engeri gye gunaagatta. Fundamental question gye tugenda okubuuza mu kooti ani yapulinga trigger. President yali ekololo n'agamba nti Muwanga balumba poliisi. Njagala kubuuza oba president anajja ng'omujulizi atubuulire obe wa Muwanga Kivumbi kuba abantu babattira mu garage. Amasasi gayita mu gundi ya garage. Kakati ng'olyoka ombuulire yali poliisi station. Nina obligation okubeera n'omukono gw'oweerosi ng'angulu oba ntunda. Talina supposed wabula obligation gy'olina ng'omuntu omugezi nabo oba okola waliwo mu mateeka gye tuta due diligence. Okukakasa. Egenda okakase weebuuzeko ku weerosi. N'ekyo gamba 10% 5% tekiriiyo. Ekyo beetekamu kyeteeke. Ate ne bakalubya nnyo era oweerosi bwakulaba ng'oyogera ku looya. Akutabukira. Intelligence eyagala nnyo recruiting aba LC. Babulabe Tanzania. Ate mu system gye tugendamu bayinza okuba ab'omugaso. Bwagamba tulonda lwa PDM then kitegeeza ekintu kimu nti it is transaction. Lwaki nga PDM because LCC agenda ofuna PDM abantu bagenda ofuna PDM omanyi kyagezaako okutegeezaawo nti sente za PDM tugenda kuzibba. Njagala otegere psychology ya Munnayuganda Mwami Kibazo. Munnayuganda tatya kwata kawumbi n'agenda nako. Enkene bwe naaba n'akamubuuza nga tamanyi gy'anaakajja. Naye nti okamukwasiza sya akamulwa enkya luneerabirira. Nze nina omusango mu kooti Mwami Kibazo. Sijja gwogera wano. Omuntu yagenze ku nkuluma n'akola DR forms. Wangi? DR forms. Najjuzaamu. Figa gyayagala nagana wangula okulonda nazitwala ku electoral commission ne certifying. Oba oyagala okuleeta obuzibu olwaleero gamba electoral commission ekwescand copy ne bweziba president mugenda kuduka mu ggwanga muno. Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza. Eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo n'embeera mu studios za Simba okwanjulira programu eno. Akawungezi k'olwaleero program Lutindo. Olunaku lw'enkya bagenda kulonda abakulembeze ku byalo. Kakanda ajja tumenyeramu baawuka batya kubanga nawulirayo administrative ne biri awo LC zino. Ndabye abantu bali very excited ekisooka ekirala baspendinga sente. Ze sisuubira ku level ya LC. Ebimu binkanga nengane ku LC mulimu ki eriyo ne stories ze bampadde emu njaginyumya wano ku program eyaginyumiriza ajja kunsaasira naye yansanze nga yanjawulo. Nina Kenneth Paul Kakande olwaleero nga sina okuwa Kakande kubuuzaako tubadde tunoonya bana byafuza ab'enjawulo ne muno munnakawa mwennyini bajje tuwayeemu olweggulo nga bali so buried mu bululu bwerosi ng'olyaga asinza kuvaayo ewaffe omanyi akalulu k'erosi konze wait a minute are we there? LC eri this important naye awo wetuli Kakande buuza abantu tuliza mu nambala musiza neebaza Mukama abakume nga muli balamu era afunye birungi nsabo ngenga byamuyika abafunye ebizibu okugezesebwa kubeeramu olinnya eddaala oliramu obukalubu ensi bwetyo bwetambula.
ampuliriza Lutindo Haruna Kanabya ngambye nkubuuze nga tetunatandika program nti mwava mu parliament nga Dr. Crespo Kiyonga atuwadde notice ajja kudda atunnyonnyole ku Honorable Muwanga Kivumbi ne mu kooti mwavaayo nga babawadde ennaku omusanvu ziggwayo ddi kale ennaku omusanvu zaalibadde ziggwayo leero nga tuli bakuddayo nkya naye kyaze nti nkya public holiday ate nkya yafuuse public holiday kati awo tuba tetulina kyakola naye mu kyonna kyekiri bw'obeera mu system efanagana nga eno gye tulimu okujjako nga weebuzaabuza wabirawo kyotunula n'omanya kiki ekitegeeza ng'omukatoliki bw'agamba nti enneema esobola okwolesa akabonero kasobola okwolesa enneema etakola eterabika ekituufu kiri nti n'abatubuuza naffe bye tuddamu ebitakwata abatubuuza naffe bye tuddamu ebitakwatagana ojja kubuuza Kakanda ayogere kirala obuze Sseggona ayogere kirala obuze Muyizi ayogere ffenna tumanyi Muwanga gy'ali naani amulina n'ensonga lwaki amulina naye kati omuntu eyakwata Muwanga ayina ntera nnyo okyogera luli twakyogera yakyusa ball game nze ebbanga lyemaze mu byobufuzi olimanyi mukulu kibazo olaba Museveni oyo tumukuba ku issues ayina skin eri little thick omukuba ku issues n'akuddamu oba n'okusirika n'akola kinasirika nagamba oba omusajja awanywezezza naye ndabanga abatandise okuseseetuka ensonga lwaki nti otwogera gujulati twefula boogera gujulati naye buli muntu amanyi bassebo ne banyabo mwena abatuwuliriza omusango Muwanga Kivumbi gwe yazza temugutubuuza mugumanyi okiwulira ekibazo ekyokubiri bassebo ne banyabu eyakwata Muwanga Kivumbi ne bobuuza akaana akataawo akali awo akakuliraanye kabuuze kamumanyi ekyokusatu ekiyinza okuba ate nga kiri 9 ku 10 ekituuse ku Muwanga Kivumbi teri atakimanyi buli muntu akikola ki akimanyi naye oba tubuuza lwakuba kati ekyo kyekya Muwanga Kivumbi n'amawulire agamu ge tulina galaga gesobola kakasa nti Muwanga Kivumbi ali mu kufuna treatment ndowooza bwenaggwa zino ennaku ze basaba twongezeyo 7 twongezeyo ziraka za kumujjanja basobola okubeera paraded aleme kufaanana kikyali nga tafaanana bwenkuga bologemu yakibuka ampuliriza Lutindo bologa omanyi nino tugenalinga nti kati olaba gobeera president nenkuteeka ku kisenge ekibazo n'owulira nga oyagala kunfiirako enfuga bwebeera y'amateeka tolina wonsanga kuba bwe naakola ekisobyo poliisi ejja kujja ekole ki enkwate bwenankwata gwe toli wa poliisi ejja kunjako statement entwale mu kooti olaba bwentwale omulamuzi bwentuusa omulamuzi bwakizuula nti nina ensobi ansindikawa Luzira kati mu bitundu ebyo byonna omulamuzi toliiyo ne Luzira toliiyo kati bwe mba nakuvumya ekibazo tolina onsangira kunkuba luyi bwe buzibu bw'amateeka ky'ovola nti bannabyabufuzi abamu abalina obuyinza badispensinga n'amaki n'amateeka kubanga akusika bwati nakwekwatirako omubiri n'aguwulira naga nti akati kibazo etteeka lidde wabalinze musange akuwulira naga kibazo wanvumye nti etuulaawo kakati njagala ombuulire lwaki wayogedde bwoti n'okusamba n'ensamba okitegeera kati oba olaba nti njagala bannayuganda bategeera ekintu ekyo nti ennaku zino bw'onyiiza omukulembeze waliwo system gyosooka okuyingiramu nga tonabakuddamu eno eganda amateeka talina kusanga kasooka afune wakusunira okutu kukuba luyi wa polisi asooka n'akubuuza nomugani na looya wange kamala okutuuka ate looya najja nalokabaga temukola bwe muti sawa namu mu 8 zigiseewo okitegeera kati ebyo ku bannabyabufuzi abalina power alaba nga kumpi pawayo gikoze eki
ogisise ogimugjeeko kati ye kyalaba ekisinga obukulu adispensinge ne bino ebyamateeka soka kwekolereku kati busungu bwe bunaamukka amateeka gammwe nago gatandike n'ebyamateeka gyabisangayo tojja bisangayo kuba Muwanga Kivumbi alina omusango gwa terrorism n'omusango gwo tulinze mukulu kibazo gutandika okuwulirwa tulabe engeri gye gunaagatta kubanga bwogamuwanga nti alina omusango gwa terrorism fe fundamental question gye tugenda okubuuza mu kooti ani yapulinga trigger era president yali ekololo n'agamba nti Muwanga balumba poliisi njagala kubuuza oba president anajja ng'omujulizi atubuulire obe wa Muwanga Kivumbi kuba abantu babattira mu garage amasasi gayita mu gundi ya garage kakati ng'olyoka ombuulire yali poliisi station oba badduka ne bava ku poliisi ekirala owa poliisi waba akuba omuntu alumbye poliisi akuba mutwe oli naye gwabadde okuba ayina emundu olaba ebintu ebyo byonna kati ebibuuzo ebyo byonna mu kooti kyovola kooti temutuuka omuntu agamba ate era ekyokubiri kyenjagala otegeere mu ball game eno ekyuse nti omuntu tagenda kuvunaanibwa lwekyo kye yakoze ate n'ekibonerezo kigenda omuweebwa gwe tosobola kukimanya omuzungu kyatera okuyita kale nno ekyomuzungu kiri beta okuweaponizing koga kiri eri stage mwe bakwatira mu Muwanga yali weaponizing the law mukwate ku terrorism because it is a capital offense ajja kumala emyezi 6 nga tanawoza ne bwana umuteekeko akazito ku mutwe na ate Muwanga bwe yasanze ball game ng'ekyuse adakyalowooza mukuli omukadde genzo kusanga nga guno ball game ampuliriza Lutundo nina Kenneth Paul Kakande ate Elias nadimani naye bwe mwave w'omulamuzi n'abagamba mu submitting n'abaddemanyi bayinawo ennaku baba wameka twabadde era naye ndowooza tubadde tulina kuddayo nkya naye omulamuzi yatulaga nti ayagala kuwuliza sayidi zombi aw'ensala ye tusuubira teri Lukwago bayinza okumuta mwagala tusuubira olw'ensonga zonna ezimuteesa we ziri ekiweesa omuntu bbeeru kwe kulowooza nti kibazo ajja kudduka kyekimumisa atubuleko nga tetukyamunoonya ate asobola n'okubulira mu bantu kati Lukwago talina waabulira Wajika Kande olumu mbasekerera omulamuzi I think yali ku Besigye nti byonna mbiwulidde era conditions zonna ezimuweesa bail azituukiriza naye ng'anyi discretion naye kati njagala kubuuzamu mu kibazo abatakuwadde ensonga lwaki aganye okujja ng'oganye buganye gitegeera ensonga ya discretion nedda ekyakyogera osobola okulaba nti alina kyataddewo n'abeera kugambye nti muganda wange nvaako abakigambye kati ekyo kyo tekirina mu mateeka kiri aba ayogedde kyogere naye naffe waliwo omusango gw'obeeramu n'olaba ng'omulamuzi agambye ndeka era nawe n'okola ki n'omuleka kubanga naye alina waatuka ekiseera n'akuleka naye bw'omulanga agaye nti ndeka obeera otegedde kubanga teyeeronda. Ampuliriza enkya tulonda erosi Kakande olonderawo nze ndi supposed kulondera Center Mukavule naye sije nondera kati ndiwe ekyanja. Ampuliriza erosi kampe Kakande storage bampadde nkulage abantu bwe bateeka mu erosi mpise ku bantu nga bavuga emmotoka bayina ebipande bayina ne team ezigenda zikuba campaign. Isn't this too much investment mu mulimu gw'essirabamu
return efaanana bwetyo naye oli yanyumiriza Owerosi ku kyalo ekimu. Owerosi oyo ayinza okuba emyaka 20 kati yabadde ssentebe w'ekyalo ekyo. Owerosi yeesolossa akawungeezi n'agenda ew'omusawo Omuganda. Omusawo Omuganda nga naye ali ku kyalo ekyo. Kati bwe yatuuka ew'omusawo Omuganda nga bw'owaayo ekifo kyange kigenda. Ng'omusawo Omuganda unfortunately waali bapaakingawo ndooza loole boolezaawo emmotoka loole biki ndooza ne takisi ekiro nnyingi bazoolezaawo. Yakolawo ndooza ekibalaza kye baolezaawo. Kakati abaana ba takisi agenda okulaba balaba chairman ng'ayingira. Kati tebamanya chairman byayogedde. N'ate omusawo yabasoloozaako ez'okukola ki ez'okupaakinga. Baba bali awo sawa nga 8 ogw'ekiro booza takisi zaabwe bangamba aba takisi bwasula booza nga bakumya ekyoto muliro mungi nnyo ne bakwata embuzi ne bagyokya nga bagyokya kugimalawo si kugirya. Kati bano abavubuka yaga nti ate mutumanyire temugenda kwokya nnyama nga ffe tugyagala mwe musuule. Kati weewaava olugambo okutambula abavubuka bagaa nti eno tujja girwanira tulina ogiryako. Kati bannannyini mulimu bagaa nti kebagirya kiyise tofunye eki Bwerosi olina kugyokya eggweewo. Kati abayaaye bo bagamba temugenda kwokya mbuzi ebengeeze wano nga ffe tukoze eki mwokye bye mwagala neffe tujja girya. Kati olwo olutalo lwe lwavaako abantu ku kyalo ekyo okumanya ti ssentebe waabwe yadde agenze wa musawo okukola ki wazigudde zitya. Kati so that nebyendabye ku kkubo n'olwaliro n'akawungeezi kano what is in this LC1 chairmanship that is this deep. Kakati omuzungu kyayita lucrative business efuna y'Obwerosi wano dekana esibu eri mukaki era katikati ko bade tunakitegera katika nkikulage erimu phases ez'enjawulo n'ekisooka kati eriyo nga LC1 si yetaddemu ssente nga buloka yamutaddemu ssente bloka wa mayumba oba ow'ettaka nga yamanyi ettaka tereyini agitegeera bulungi amanyi nti nina okubeera ne LC okitegeera era ng'oyo yakutesekisebo waliwo n'abeerusi abajazi VX nakuba ne posta ng'eya MP eyo nagirabye posta okitegeera n'okuteekamu n'ateekamu kati babala it's a business venture. Politics is the ndooza mu Uganda ye business esobola okuleeta return amangu. Yes yesobola nali njogera n'omuntu nankayanya nanga ate kisoboka ne muganda no okulya ng'oli moralist ne bw'otaba moralist ebyobufuzi ne muga bikula amawulire mawulire mujja okubikula osange nti biliyoni 3 oluli twatanga miliyoni 10 netuva miliyoni 10 tutandika biliyoni 2 kati biliyoni katwatandise n'okuyingira triliyoni. Towulirayo jjo nabadde ndaba amawulire age TV yasigalawo NBS ne BBS nga ndaba leader of opposition nga bakwestioninga pharmacy emu story yaluddewo okwo bataddeko biliyoni 7 si pharmacy ndoza factory ey'omusajja ali awo omusoga ndowooza eyo day yes that is the one day pharmacy nga bagamba nti sente zagiweereddwa waliwo memorandum of understanding bani ba shareholders ba company biki naye ng'ebyo byonna babibuuza zo sente zadookinga dda okitegera kyenkugamba kakati who makes that decision is the politician ne bavaawo ne bagenda ate akashuga bangaye nti ate akashuga eyingidde a trillion
trillion something okibulidde naye zonna decision anazikola so which business njagala ombuulire mukulu kibazo esobola okuleetera trillion just like that a signature nofuna trillion it is politics kakati nga nzira ku Eros wano bwobuuza Eros wano waliwo babadde bekoledde regime yaabwe njagala okukola ekyokulabirako boba ogenda okutunda ettaka nga tolina mukono gwa Eros wano nga possession oyinza obutagifuna really yes ate nga beetadde olukyo violent kati balese okuluŋŋamizibwa sijja naliyita tteeka nti Eros muve mu transaction zaki zettaka one nga bw'abeera nga wamazima naawe omwetaaga kubanga yewe Eros one yali ku kyalo okiridde ogenda kugula ettaka lya milioni 5 akugamba obukadde 5 okitegeera bwaba akusabye entono kwa manyi nokusabira percentage baba nokusabira percentage 2% babuloka bonna abagenda okola mutakere bayita wa Eros kati abo beba amazima naate waliwo ne mu bitundu ebimu ng'Eros atunda n'emirundi 2 n'emirundi 3 biye kakane nze goyogerako naligula emaya bayitayo obujjubi mu bensenene nefumula n'engendo Eros nankakasa lino ettaka lya gundi nandaga trail naga nti nange ndi wa kibanja ku ttaka lyabwe balina n'eddala wano twagenda okukakana nga yeeka emu tugiguza abantu 7 nenge Eros yatuteerako wamuviirako awo sebo ange oyina omusasula kati oboda njogerera kwamanyi kakati sebo era nembavaako nze sikyabuuza wa Eros nze nange mbadde mu transaction nyingi nga Eros bakola ebintu ebifaanaganayo nabaga nti oyo ye musika nina mukwano gwange ali London sebo bamuyita Lutaya Ronald nza nokubanga omumanyi Lutaya yali mukise wa Kabaka UK and Ireland Lutaya yankubira essimu nangamba duka ku ttaka lyange Hoima Road yes Hoima Road nanga duka ku ttaka lyange Hoima Road balisenda nenkwata ebiwandiko ekyapa n'endagaano nensooka nvuga nengenda ku ttaka nensanga abasajja bali batabuliki bali bampadde essimu nensooka mbakubira nembaga bannaye mwine ettaka lyemusonda mbadde njagala tutuulemu naga tutumalira budde naawe nentuka ku ttaka nga batabuliki baba bakambwe nga basenda ettaka nembaga abasebo mwalabe ku kyapa nti olumbe terunabakwaba tulipa olumbe lwabe bafuna letters of administration fe batuwe ekyapa kyaffe nembaga ettaka lino nga liri ku nnyini lyo tugendeko ewa Eros nage wa Eros twagendayo dda nembaga tuddeyo nga tuvuga tugenda ewa Eros nga mbuuza Eros nti mwami Lutaya omumanyi nti namuwulirako si yewe London nti yewe London nti inanyini ttaka lino lye basenda endagaano yeyiino n'ekyapa kye kikino negwe Eros ate nawulidde transaction wagitege naganze bansanga wano nze nembaterako butezi nze nembaterako butezi mukono owulira bwafeyininga abasajja nebaga oyogedde ki nebagala okubukira Eros nembaga nti nedda temusoka kubukira Eros kwa mujja kuba n'emisango egi ogw'ettaka temugana gumaliriza ate mukuba omuntu mukulu netugenda ku ttaka waliwo akasomero akaliraani nebaga nti ono ye mujulizi w'endagaano headmaster w'essomero headmaster nembuuza nti nanyino nti kale omuvubuka abadde akuumawo yabagamba nti olumbe terunabakwaba ettaka nembabuuza nti ettaka teribeerangako na ku mufu nga bonoga nti lirina letters of administration terigendangako mu mufu okide ng'Eros yemagaza headmaster yemagaza abasajja abaali abakambwe ennyo gyendi bakyukidde bali nembaga nti kati kamba w'amagezi ndi looya amagezi ngenda bagaba gabwerere temunsasula bwaba baguziza mpewo mugende ku poliisi kwayo yali ayagala akimaliraawo agwe muntu mulago okitege kati ekyo kikulaga agwe wali fortunate abalala osangawo bakanyama
gwagwe basitula ojukira basobi gang jeri oli bwajja ku ttaka ng'agiyiwa ku ttaka ng'ejja ng'ezoning off ejja n'emiggo giringa emiyini ejja n'emitayimbwa n'amajambiya naga nti gwe linnya wano olabe n'oweerosi atunulayo ate nabo obasasira oweerosi bwajja ati ngaga nti nvaako but kakande ekisooka n'ekyo nakyo katusooke tukitereeze nina obligation okubeera n'omukono gw'oweerosi ng'angula oba nga ntunda talina supposed wabula obligation gy'olina ng'omuntu omugezi yonna bw'oba okola waliwo mu mateeka gye tuta due diligence okukakasa egenda okakase weebuuzeko ku weerosi oweerosi alina kuba wa mazima era yalibaddaga nti ettaka eryo lya kibazo yakuguza ndaga kufaana nti omusajja oyo omukole ki kwa ekyo erosi kyeyina okukola naye kyogamba 10% 5% tekiriyo ekyo beetekamu kyeteeke ate ne bakalubya nnyo era oweerosi bwakulaba ng'oyogera ku looya akutabukira anti looya akompitinga naye beerosi balina n'endagaano zaabwe balina template zaabwe ez'endagaano tomanyi gwe ebintu bwe bitambula abeerosi bagenda ne bakola endagaano kati oyinza okujja ewa looya n'okola endagaano kati n'agitwala kati n'agikoppa n'agenda nga modifyinga mu mpola kati mwe bwe mujja najjamu amannya kakati yajuza amannya n'ateeka namu olusi biri atunze tamanyi kye bitegeeza naye n'ateekamu kati ne mukola endagaano erosi n'abaterako stamp era stamp y'ekintu kikulu nnyo olina stamp ya erosi okitegeera kakati bwe batyo bakola kati eyo ye business number 1 number 2 is politics bali tukadino mu byobufuzi kuba abaliro ku kyalo government yebaagala n'opposition yebaagala kubanga bwabanga bakyali kati bagenda okulondebwa kitegeeza abeera popular ku kyalo abeera nga bonalaba opinion leader ku kyalo kati omuntu aba ayagala n'abeera ne influence naye edda ng'ebyobufuzi bya NRM byakatandika bino abeerusi babeeranga n'essi y'amaanyi ng'alagira nti mulondo ono naye kati ono ye waffe kati bigenze bikyukamu naye luli ng'oweerosi aga nti mulondo ono nga abantu balonda bulonzi era nga bamu bagenda ne beebuuza ne kwerosi chairman agamba ki naye kati bano olw'okuba baluddeko bantu babadde babasenza luti kakati bw'otuna aspect ez'ebbiri obwerosi kintu ky'amaanyi kati erosi 1 business kati waliwo ebitundu gwe kibazo simanyi gye wakulira nze nakulira nakawaawo nga katale naye waggulu awo ng'ogenda ku mubusi akafo we nakulira awo tekaali ka muzannyo yes tekaali ka muzannyo nga mubeeramu abantu ababaaya bwe njogera bwe nti omutegeera kakati ng'abantu ababaaya awo balina okumakinga sure nti nabo balonda erosi ate ababeerere mu binnyo ezo zonna dynamics zibeeramu nga balina ebintu ebyo bakola naye nze nabeerako wa defense nga ndi wa defense era olumu njagala nkubuulire kibazo ensi eno togiyita kintu kya muzannyo waliwo loole yajja neefiire nakawaawo ng'eriko merchandise oba oluvannyuma bwe nakola nalowooza ti n'abavuzi ba loole bano baali mu lukwe balina byo bagittira kati ng'abaana bali bakambwe nga basobola okutikkula loole mu ddakiika ndowooza kaŋambe eddakiika 45 nga nkalu naye engabana erabika yagaana kati ojja kunsonyiwa kwaliko n'aba LDU n'aba LDU bateeka okuba nga transaction bagirimu abaana bwe bamala okutikkulako bye batikkudde nga bamanyi twamaze dde okkiryalinga n'aba LDU baffe kati simanyi kyatabula nsonga awo ne basooka babakuba amasasi ng'LDU yekuba yennyini naye gwe weebuuze nti omuntu we yatikidde loole n'agituuka wakati kate n'omukubira wakati naye babakubanga n'ensawo bagwa nazo kuganga tobuuza nti ono bakubye bwaki bwe ba nsawo ya sukaali ng'ogwa nayo nsawo ya sukaali ng'ogwa nayo abalala babakubira waggulu ng'oli ku loole waggulu okitegeera naye kikulaga ki nti
luli erudiuza abanga n'emmundu zennyini AK47 nga bagikimayo eggulu okiwulira era nga bazinona emmundu zabanga wansi mu kitanda kyange ogamba basajja bayo nti emmundu tuzimanyi tetwagala bwagazi zikwata balowooza tuba tusaaga busazi nze nabeeranga n'emmundu awaka nga zibeera wansi mu kitanda ng'owa defense nga zisula wange bazinona lwaggulu baziiza ku makya naye kati njogera ku erosi endala eyali etuliraanye naye abeeru DU ng'ekituufu transaction ezimu bazibeeramu okitegeera naye ekyo kyonna nga kiri anda LC nkulaga nti no LC1 zino kati mu bitundu ebimu abaana abo abakola emirimu egyo baba bagala LC nga waabwe era mu bisenyi ojja kuyingirayo eyo ng'LC neetabeera muntu wa muzannyi nga system agitegeera bulungi nga waliwo waatunula eri ebbali waliwo waatunula eno waliwo olwojja n'omugaa kibazo nti kiki nti banzibyeko bakubbye eki nti essimu zange 6 ne laptop 7 nti nti ninda akaawo era n'abijjayo ebijja ebiri kakati bw'ogatta ebintu ebyo byonna n'akwata akasimu nagaa nti gwe kakande komyawo ebintu bino yes kati bw'ogatta ebintu ebyo byonna kikulaga lwaki obwero si bulimu nnyo ebbugumu dynamics nyingi naye nga n'ebyo nabyo mu ebiri bakolera ddala bali very fundamental kati yo government nga government ebagala okutubanga batukebera batulaba ku kyalo kubanga intelligence eyagala nnyo recruiting aba LC babulabe Tanzania ate mu system gye tugendamu bayinza okuba ab'omugaso ampuliriza nkomawo bwe nkomawo okuva mu birango ekiddako question eddako political interest at a political party level ebibiina bibeera n'obukiiko nekisigala tulina akakiiko ku kyalo tulina egindi one of my issues usually naddala abavuganya government is obukiiko bw'abavubuka obukiiko bw'abakyala obukiiko bw'abalema oba abalina obulemu bugenda okuvaayo nga state bumami nga NRM not state ekibiina ekiri mu buyinza kibumamidde question the opposition lwebeera ne dominance kino nkibuuza kakano ono aludde Kampala tubaddewo tulina omulembe we twali ng'ekampala bw'otaba wa DP nga okuviira ddala ku LC1 okutuukira ddala ku LC5 twatuuka nga nduuza ng'ogyeko Nsubuga Nsambu tewaaliwo MP mu Kampala ataali wa DP but wait a minute Nsubuga Nsambu ate naye yajja ndooza luvannyumako naye nga awo twatuukira ku Nsubuga Nsambu nga ye ya breaking a rhythm oluvannyuma ne Ken Luchamuzi najja LC3 zonna okuva ku Battakuba ne Rubaga Kampala Central nga wonna olina kubeera wa DP ne bakansala baakwo okutuuka lwe mwafuuka abasuubuzi Kampala ne mumuguza omusajja mukulu n'amalawo buli kimu ezo gikwanjulira nina Kenneth Paul Kakande munnamateeka munnabyabufuzi keke interest y'opposition ne dominance mu bululu buno obusooka kubanga eyo yandibadde birthplace ya dominance mu opposition twandibadde tulaba abaana bana bali ku street bana abatimanga bendera mu katale nga LC bazikutte mu areas nga Wakiso, Kampala, Mpigi, Masaka. Kati from my experience grassroots elections nga bolaba eza LC ne college elections ez'abavubuka n'abakyala okubeera ne upper hand olina okuba extremely organized mu structures nti olina okuba ne structures nga ziri extremely organized ezitandika wansi ezitali eza waggulu bw'otunulira political organizations kati nga bwe ziyimiridde
za abandoninga grassroots structures okusinga ebyobufuzi babikolera waggulu bava waggulu ne bakka wansi n'ate bebakka tebatukira ddala wansi kyova olaba nti omuntu asobola okuwangulibwa MP n'ate ogenda okunoonya ku kyalo structure ku kyalo nga takola ki nga talina kakati ekintu ekyo kyogambye ekyaliwo wano ng'okuva ku LC wano tekyajja buzi out of the blue kyajja nga ba opposition politicians bakitegedde ne batandika okuorganizinga abantu okuva wansi ku kyalo nga balina sales okuva ku kyalo era olaba n'okulonda kakwabeerenga kwabavubuka kuba kwavuka kuli very difficult electoral college eri extremely difficult naye era olaba nti electoral college zonna opposition yatuuka ekiseera ng'erina dominance naye kati opposition tefokasinze nnyo kukuddayo wansi ku grassroot okubuildinga structures wansi structures ezo tebazizimba nga mugenda kulonda in fact bazizimba nga tewaliwo kulonda kuba abo mba mugenda okulonda temusobola kuzimba structures interests ziba ziflying left right and center kuba omuntu alowooza bw'omwa kino aba alina kigendogenda mulemesa kino oba ogenda muwa kiri naye mu mbeera etali ya kulonda we bazimbira structures nti mugenda otuuka mu kulonda nga structures weziri era zozo ate bw'obeera ne structure tutawaanana nnyo bino byewagenda nti nakubidde omuntu naŋŋamba okulonda kwereso nedda mugenda otuuka kati nga mumanyi nti mu kitundu gundi tulinayo gundi okuba nabukuba essimu nombuza ebintu byonna biri bulungi naga biri bulungi nga kugamba network weeri naye kati olw'okuba nti structures zaali derailed olw'enfuga eriwo kakati mu ggwanga kati olaba nti gaapu eweeri ate nga gaapu y'amaanyi ate era ne focus eyoga nti tuddemu tuzimbe structures nayo teriiwo structure esinga obukulu etandikirwako ebeera y'abavubuka abavubuka okuba nga balina obukulembeze okuva ku kyalo balina sales zaabwe okuva ku kyalo kumuluka n'okugenda waggulu buli lw'obeera ne sales ezo mu bavubuka zikuyamba okuzimba structure eyo kati bino ebyokulonda byerosi wano obeera ozannya buzanyi ffe twatuulanga ewaffe kwerosi wano nga tumanya ni bwe tugenda okulonda waliwo omusajja gwe twazanya akakodyo era tulemeddeko wa NRM yali atuwadde obuzibu bw'amaanyi balina etteka baleetawo mu kulonda awo nga baga olonda chairman n'alonda olukiiko naye bw'amala okulonda olukiiko alwanjulira ekyalo simanyi ne kati bwe guli bw'alwanjulira ekyalo nakigamba enkya bwe gugenda okuba essebo beebo kakati omusajja yali atulemeddeko nga musajja wa NRM naye ng'abantu bamuwuliriramu naye ate ng'atumanyi tuli bazibu nnyo ne tutuula naye ne tumugamba omanyi nti va ku kya chairman tujja kuwa ekya vice chairman omusajja alakkiriza n'ava ku kya chairman ka chairman waffe n'ayita mwana opposed kakati chairman tumugaga bw'otuuka gamba nti gundi gwe mpadde bwa vice chairman kati era chairman waffe bwe yamala okuwangula n'agamba nti kuba vice chairman leese kibazo nedda ne mugaana omusajja n'akyuka n'amugamba nti mbadde nkuwadde n'abantu bakoze abantu baganye myaka 2 era oyo chairman yaliko kati kigenda kuvaako kati naye nga kyengezako kulaga nti plan and organization in advance yefuga grassroots elections yes etaliiwo kati mu opposition kakande yes, sir. Eyo plan n'organization ogambye eyinza okuba teriiwo naye eriyo mu debate yali mu FDC wakati wa Genomuntu group ya Genomuntu ne group yali ekkiriza mu Dr. Besigye nga Genomuntu abelievingira mu ku we establish structures from the grassroots okutuuka waggulu nti awo bw'otwala obuyinza group yali etambula ne Dr. Besigye ngega nti buli lwo establishing structures ne bazimanya buli wamu ne baga nti awo kakande awo kibazo nga kaloli obensega ngejja ngeziyoola zonna muba mwanguyiriza your opponent
donation era FDC practically structure charge lyakyo yonna kati how do you reconcile the two nogirabawo kati kati yo nogirabawo kati nini FDC kakati nze kyendowooza kiri bwe kiti one reasoning ya kanjite school of thought ya Mugisha Muntu ne ya Besigye one ekwa buli omu background ye Mugisha Muntu yaliko amekomanda wabayekera kambayita wabayekera kubanga era kyebaali yabakomandinga batuuse Kampala yes Besigye naye anti obaye mukomanda nabo tolinyirako bulinyiro ova wansi amagye ago galaba amagye is an institution true mubeeramu abantu nga mukubi wa mundu nga naye mujaasi mubeeramu abantu nga lawyer nga naye mujaasi era nga azirina nembeeramu abantu nga dokita naye nga mujaasi nembeeramu abantu nga administrator naye nga mujaasi abalala babeera n'abafumbi naye wabeerawo abantu ekidefining amagye nga ye wa front nga bw'olaba nga Rwigema oba ne Salimu Sale nga yakulidde mu batu yasonga ku front mukubi wa mundu ne bamukuba n'abakuba nemwe namuli bajje nno ne buli omu abeera ne style ey'okusinzira ku background ye school of thought abasajja abo ze baali ba advancing abo mbi teziri mutually exclusive jukira buli line gy'oba otoyinga ebeerako na advantages na disadvantages one Besigye eyali akkiriza mu defiance defiance nga bwengitegeera mutesobola kukola nga tolina structures olina okubeera ne quiet structure olina okuba ne quiet structures ng'osobola okusindika message n'egenda okuva wano paka Busia paka Mutukula naye nga tovuddeewo manyi onzijukiza I've told people that ku mulembe gwendabidde ebyobufuzi one of the people I respected most, two of them, one yali Mike Mabike. Mike omuliro guyinza okuba gwaggwako naye Mabike mwayimiriranga naye naga kakane empa ku ssimu nga mwagala mugamba nti tugenda gindi tumobilizinga abantu tugenda kola kino n'akwata essimu ng'essimu ezize ziri ku bwongo nga eri diary nakubira abantu 20 essimu nga tazisomyemu katabo tazisomye ku ssimu nakwata n'ateekamu enamba na kakande njagalawo abantu 30 enkya tugenda kola kino ne kino ne kino nti nakujjako nakubira omulala in that instant nga Mabika deliverings abantu 5 instant n'agiteeka wali ne waba ina kye bagenda okukolera nga bakikola omulala yali Reagan Okumu natula ne Reagan Okumu ku City Bar ndoza ekizimbe kyavaawo n'omugenzi Garuga Musinguzi nga bagenda mu kulonda Mwacholi. I don't remember whether that's 2006 or 2001 nga Reagan aina listi ye agambye nti Owero C3 ku Acholi P Gundi agenda kubeera Kakande deputy ajja kubeera gundi ng'akwata akasimu ng'akuba ng'aga Gundi nti mobilizing abantu ne gundi nti njagala Kakande nga ku Owero C3 njagala Gundi ku Owero C8 and indeed twagenda okudda nga listi ye nga bwe yagiteekayo ayinza okuba afunyeko nga 97% ng'ayina amaanyi ng'ayina network but that network was devoured. Eventually it was devoured. Anti kati kyolina okumanya nti teri kintu kiri exclusive oba kiri nti kiri awo kiri full proof tebajja kiyingira buli kintu kyonna bakiyingira kabeere muyekera waliwo abaddukanga mu nsiko ne bajja balookoma bannaabwe embeera bwetu bwebeera naye nga obuyekera tebuyimirira bwasigala bugenda ki bugenda mu maaso kakati ekintu kya structure you cannot do
naddala kati fa abatali nti byafuzi bya sente nti bya nene bwe babya sente. There is no way you can do politics nga toina structures. Kubanga awo kiba kitegeeza ozimbye ekintu ekiyitibwa individual. Okiwudde structure ekola omulimu gwa spirit ate individual asobola okubeera compromised nga bw'ogambye. Naye okimanyi nti bwa compromising abantu structure esigalawo tuze tubiraba. Okiwudde nga basobola compromising omuntu naye tebacompromising bonna era mubeeramu abalemerawo ate ne muli placinga. Kakati ekintu kya structure naddala mu byobufuzi ojjukira wano waabeera nga waliwo article 269 omukyajijjukira. Article 269 nga tekkiriza bibiina bya bufuzi. Naye omanyi nti twalina ekintu kye twazimba wano nga bakiyita ndowooza nga ffenna tutambulira mu NRM nene tulonda abantu nga tubamanyi abendowooza. Okiwudde nga tuzimbye structure nti gundi wandowooza we can identify ourselves. Ekirala tosobola kubeera wonna nga bwengenda erubagamanyi gwembuuza ate naye n'abuuza munne ate naye n'aleeta munne. So there is no way you can do away with the structure. Abo batulina structures kati nga kuno okulonda kwe bataddeyo kwa LC ofuna obuzibu bw'otalabanga bakuleetera abantu botategedde naye nga bw'ogambye Reagan bwe yakulaga omuntu alina structure atuula wano n'aga nti ku kyalo bwekiti ndeeta gundi ku kyalo bwekiti era nakubira abantu n'aga nti kwono kwe muba mukolera. Kakande lwaki gwe oli mu leadership oyinza okuba toli mu bifo biri bye batunuulira naye oli mukulembeze lwaki temukiinvestingamu ne bazitaba sente ne obudde because abantu bazuukuse n'obwolaba nti nkugambye nti bempi olwaleero babanoonyeza nga buli omu nagenze ku kyalo kubanga balinga bekyaguddeko ekibwatukira. Kati tubuuza lwaki? Because if you are investing, why don't you invest in this? No, twetaaga kikola sinzaga nti tujja kikola twetaaga kikola. Kati olaba njagala nkwekikola ku mukulu kibazo olaba eroso nga amaze omulonda obeera ne parallel structure yo ku kyalo osobola n'omu discreditinga n'aba nga sigaza stamp kuba questioninga decisions ze structure eri ebeera ku kyalo abaana batwena ba questioninga decisions ze nebaga LC yakoze bwati omanyi leadership kintu kikulu nnyo LC yakoze bwati abantu batandika no mu challenginga n'amaanyi ge gali gabaddali ne gatandika okukola ki okendeera lwaki kubanga olina structure eri organized. There is no substitute to a structure. Organization teri yeeyo ne bwoba okola buyeekera ne bwoba okola byabufuzi bya bulijjo ne bwoba okola genda osome ku Museveni bwe yakola buli wayamba nga yasookanga teekawo structure information mwetambulira gwe kimanyi nti kati omuntu ali ku board mutukula asobola okukubira esimu n'agaa kibazo wategedde waliwo ensonga bweti ne bweti naye kati ali akubiraani ono bamuyita Brian Chironde akugambye nti kibazo oyo akyalowooza byadda naye kaakati eno LC balonze ya PDM abaana babaza kugenda ku muluka babeere nga bebagaba oba bebafuna PDM. Kati awo osuubira ffe bannannyini gavumenti tulonde abammwe be baba bakwata PDM waffe. Ono Sekimwanyi n'akugamba nti Kakande waakiri twandibadde neero si mu Nakawa yonna nga zaffe naye mwatuyiwawo kiki abasajja babateekamu akatengo. Kakande kisooka oli agambye nti eno LC yaabwe ya PDM nti bo baddire bakakande bawe PDM waabwe. Kitegeeza ekintu kimu sente kyawukanirawa n'oli ayagala okutunda ekibanja afune sente kyenkugenda nti it is commercial it is business principle sigala yemu bwagamba tulonda lwa PDM then kitegeeza ekintu kimu nti it is transaction. Lwaki nga PDM because LCC agenda ofuna PDM abantu bagenda ofuna PDM omanyi kyagezaako okutegeezaawo nti sente za PDM tugenda kuzibba kikitegeeza mukulu kibazo kubanga njagala mwami kibazo bw'oba ng'oli administrator wa estate y'omugenzi omulimu gwo ogumanyi eka 10 abaana muli 10 buli omu afune eyiye naye bw'obeera omwana naawe ofune ki eyiyo kakati bw'oba olwanira obwa administrator
noyagala n'okuttirako omuntu oba ogenda kufuna ki kitegeeza mubiramu kyokoze eki kyokweseemu naye obwerosi nga ssente zigenda kujja nga za PDM zimale zigabwa abantu kitegeeza obwerosi talina gyasigazaawo kati bwaga nti twagala kontrolinga PDM kitegeeza ekintu kimu nti ssente za PDM zino tugenda kuzibba naye twagala abantu abagenda okuzibba nga baffe kyagezako okulaga era osimuwakanya n'akatono kyayogera kituufu kati obwerosi ze transaction balinze sente za PDM yes zigenda kujja naye amanyani gwanaaziwa era anaaziwa anaakomyawo mmeka kuba waliwo asitula n'asitula kyonna waliwo aga nti nze bwe nkuwa akakadde ompaaka 10 jjukira nawe gwe baziwa oba tolina naye zakusasula mbadde manyi eriyo okusasula eki tukomyawo okomyawo nga kwakusimba kaggo buli lunaku gavumenti epampingamu naye za mmeka owuliddeko tekoeza tenatandika zisolooza katolaba ojja kuwulira oluzungu mu kusoloza ssente ezo abantu basenguka abantu bakole kati kikyokusu ate munnayuganda njagala otegere psychology ya munnayuganda mwami kibazo munnayuganda tatya kukwata kawumbi n'agenda nako enkya ne bwe banaaba n'akamubuuza nga tamanyi gy'anaakajja naye nti okamukwasiza agamba olwenkya luneerabidda zirinda boolwange kati omubuulira ebyo era ajja kukwata ssente za PDM atambule awaseemu omukazi akole mu byakozemu byonna kati luli olw'okubanja mukama yalimanya eyo psychology y'abantu baffe so kyayogera kituufu oli agambye akatengo akatengo tekaliiwo naye kati mu byobufuzi obadde otuwa onyonyola wano olaze School of Thought ya Besigye School of Thought ya Mugisha Muntu nti mu byofuzi olina okukonvinsinga abakulembeze okutoyinga line gyoyagala bakole ki batoyinge ate bayinza okuba reluctant ate basobola ogipiikinga n'olwekyo byofuzi kukonvinsinga kati process gye tulimu yakumatiza enkya tugenda kuva mu bululu obwonga nabo tukaya nababo byeriyo chansi y'okubba akalulu k'okusimba mu mugongo otya ne bakusika mu layini oba ne babala bubi nga ka video katambula 4 5 awo yali abala mu batches stacks butusiba obuganda gwoyogerako professor wange omusajja oyo yansomesa mu level history nansomesa emakerere kati mugende kompola musanga ku office ngaze walo oyo mugwe tukola naye ekitegeeza abera client waffe naye era namukuba olwali kitegedde naye tewalaba so embala gye babalamu 4-5-6-7 recordinga bisobola okubeerawo mbuy abakazi tewawulidde ekyabaddewo genda owaabe gundi akawangudde ani returning officer mu kalulu keero si ku kyalo returning officer ajja kubawo electoral commission ejjateekawo abantu electoral commission erina capacity deployinga ku kyalo kwonna andi baba bakusasula erina capacity bebamu bali abajja luli bano babeera balala erina capacity era babadde bakola ebintu byonna electoral commission is business budget kakande process njagala kubuuza ye eri full proof kubanga tujja nawulidde abantu bwe batuuka nga balonda chairman bwe tumala okulonda chairman kiri kyogambye tulina okusigalawo tusobole okukakasa olukiiko. What is the guarantee? What is the minimum number in okusigalawo? Tubalaba meka abasigalawo okusobola okukakasa olukiiko. Kuliko kwota oba abaliwo be bayisa olukiiko. Tekuli kwota ate era ne system teri full proof. It cannot be full proof. Tekisoboka. Era emivuyo ojja kugiwulira. Naye olaba nti because tulina osooka okumanya nti psyche y'okulonda esinziira ku ntegera abantu gye bategeramu ebintu bwe bitambula. Kati omuntu okuyita abantu 5 10 tekikyawawaaza matu. Wenjogera wetondozo tekera bulungi. Olina ngero baseka buseseera bagala bali abantu bese oli abazaana n'aba declare bali kinana. Exactly. Ujja kubira.
ojja kubeera beera bijja kubeerawo naye ne electoral commission yennyini tekyakirina mu buzibu ekyo depending kuba nayo ku mulundi guno okulonda okuwedde ekyenyigiddemu neddira obululu 10 neyongerako 0 electoral commission efuga emitwalo 4 nze nina omusango mu kooti mwami Kibazo sijja gwogera wano omuntu yagenze ku nkuluma n'akola DR forms wangi DR forms najjuzaamu figa gyayagala nagana wangula okulonda nazitwala ku electoral commission ne bacertifying nga te yamukulembedde secretary general wa kibiina yes ne bacertifying ekyanzizaamu ku maanyi ensonga eno yatuzitowererako ne tugaa nti nedda yadde embeera bwetu bweri katwogereko ne chairman ne tugaa ne chairman n'awakana byabaka naga nti kisoboka ne tumugaa mukama wange kisoboka era kikino omuntu gwewalangirira bagambe si yawangula n'atugamba taddewo investigation report sinaba kugifuna but how did we overcome that nze nali mu kulonda kuno kuweda I participated nga agent w'omu ku beesimbye ku kibiina ne ŋŋamba byabakama nti njagala waliwo ze bayita scanned copies za DR forms kubanga ku district bwamala okulangirira bascanninga every DR form ne bazingiza mu system ne bazingiza mu system kakati bwe nabagamba scanned copies ne bagamba otegeeza ki ne bayita wa IT ne mugamba sibomwa olwo bali befudde abali mu election management waliwo office bagita election management tebategera kyokola kikyoga ne mbagana nedda muŋambiro wa IT nti ku district bascanninga DR forms every DR forms either nga bamaze okulangirira oba nga bagenda okulangirira naga bandeetere laptop ya district ne baleeta laptop kati ku laptop zibeerako naziba mu PDF ne baziprintinga nga zikubagana era tuyira certified copies za mirundi 2 ezali scanned by the electoral commission ezali scanned by electoral commission eziga nti wano Kibazo yafuna 4 n'endala eziri certified eziga nti Kibazo yafuna 2 wala atakiraba kati so electoral commission yaleka ati akakanda abuuze ebibuuzo diiru abagirimu bali balala oli bwe yajja secretary general w'ekibiina gwe sijja kwogera teyadiringa na top yadiringa n'abaana ne beyadiringa nabo tubamanyi beyadiringa nabo nagategula teekayo era ne bategula ne bakonako stamp nzirina mu ofisi yange certified za bikeebi eri scanned eyogera kirala netali scanned eyogera kati kankulage Kibazo twasoka ne tuwandiika nga tubaga nti mutwe certified copies ne batuweeza omufere ne batuweeza omufere twawandika mu electoral commission mutwe certified copies ne batuweeza omufere kitegeeza ntufu baali bazitegudde nga bataddewo ez'omufere nga ze ziriwo bugenda ze bakuba nga beerabira okudiliitinga mu system system kizibu era bw'osaba olwaleero bw'oba oyaga nze nkubulira Kibazo oba oyaga okuleeta obuzibu olwaleero gamba electoral commission ekwescanned copy ne bweziba za president mugenda kudduka mu ggwanga muno scan kuba zo zisigalayo balina system ezitereka scanned copy ya DR form waliwo gye bayita scanned copy ne report book kwa report book ekugamba ndi ku polling station yeno baleeseeko obululu 5 bakozesezaako obululu 15 wasigaddewo obululu 35 kati mu box bomberamu obululu 4 babuvuddewa bweti bwetambula system ebeera nnungi ng'ekola byonna oli n'agidda bwonyumiza emboozi y'omwami Kibazo nsobola okubulira we bakubidde nenga nti kati gwe togulawo box bagipakidde naye muwulirire wano babbira ku levels za njawulo waliwo akyusiza eno waggulu kati akyusa waggulu mu box takwatayo kuba okukwata box 3 zonna ozikwatemu obanga zeemu okulonda kizibu nnyo kati bwe nsaba box nenga bazisimbe wali oyinza okufuna obuzibu
kakamere ka president nga bakkiriza nti investigate ng'akalulu kano musobola okudduka mu ggwagaliro ne buggwawo ne mugwerekeya kyangu nnyo okukwata omubbi ne kabeere chairman of electoral commission tumuga nti walangiridde nti embale bwavuddeyo bumeka nti emitwalo ana nti bazireete box mugulewo box tubale oba emitwalo ana mwegiri awo osobola okulaba abantu nga beetunulako nze ndabye ebintu mu nsi muno mukulu tufuluma kakande enkya abantu obasuubira okuparticipatinga mu elections okujjumbira ennyo bajja kujjumbira owawo si nnyo ne bajja kujjumbira nga 40%. lwaki tetuweza nga 60? kwegamba okulonda kwonna abantu bakyakulaba nga ekintu ekyamaanyi nnyo bagetinga disappointed kano kakukyalo gwenkubira essimu ng'abaana amazzi gaganye ekyo kyekikalinyisizza okutuuka mu 40%. singa kubadde kulonda kwennyini ng'okwelectoral commission kwetegeka nga bw'alaba nti twamaliriza okulonda ne tulonda amagombolola walisanze ne mu 15. ampuliriza Lutindo tusinkane nakye olunaku lw'enkya Nampala Evans Walusimbi ne ttiimu y'amawulire ejja kubeera wano nga ekuwa nga bwe batambula ng'okulonda bwe kwatambudde.